Essuula ey'omwenda. Omutwe gwange singa gubadde mazzi, n'amaaso gange singa luzzi lw'amaziga, nkaabirenga emisana n'ekiraabo abattiddwa ab'omuwala w'abantu bange. Singa mbadde n'ekisulo ekyabatambuze mu ddungu, ndeke abantu bange mbaveeko, kubanga bonna benzi ekibiina eky'abasajja ab'enkwe. Era banaanuula olulimi lwabwe ng'omutego gwabwe ogw'obulimba, era bafuuse b'amaanyi mu nsi, naye si lwa mazima, kubanga baava mu bubi okweyongera mu bubi, so tebamumanyi nze, bw'ayogera Mukama. Mwekuumenga buli muntu munne, so temwesiganga wa Luganda yenna, kubanga buli ow'Oluganda alirira ddala muganda we, na buli munne alitambula ng'awaayiriza. Era balirimba buli muntu munne, so tebalyogera by'amazima. Bayigirizza olulimi lwabwe okwogera eby'obulimba, beekooya nga bakola ebitali bya butuukirivu. Ekifo ky'obeeramu kiri wakati mu bulimba. Olw'obulimba kyebava bagaana okumanya, bw'ayogera Mukama. Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati nti, ndibasaanuusa ne mbakema, kubanga nandikoze ntya olw'omuwala w'abantu bange. Olulimi lwabwe kasaala akatta, lwogera eby'obulimba. Wabaawo ayogera ne munne eby'emirembe n'akamwa ke, naye amuteega mu mutima gwe. Siribabonereza olw'ebyo, bw'ayogera Mukama. Emmeeme yange teri wala na ggwanga ku ggwanga erifaanana bwe lityo. Nditanula okukaaba amaziga n'okukungubaga olw'ensozi, n'okwesaasabaga olw'amalundiro ag'omu ddungu, kubanga gookeddwa ne wataba ayitamu. So n'abantu tebawulira kuŋŋooŋŋa kwa nte, ennyonyi ez'omu bbanga era n'ensolo zidduse zigenze. Era ndifuula Yerusaalemi okuba ebifunvu, ekisulo eky'ebibe, era ndifuula ebibuga bya Yuda okuba amatongo awatali abituulamu. Omugezigezi y'ani ayinza okutegeera kino? Era ani oyo akamwa ka Mukama ge koogedde naye akinnyonnyole? Ensi ebulidde ki n'ejja ng'eddungu ne wataba ayitamu? Era Mukama ayogera nti, kubanga balese amateeka gange ge nateeka mu maaso gaabwe, so tebagondedde eddoboozi lyange, so tebatambulidde omwo, naye ne batambula ng'obukakanyavu bwe buli obw'omutima gwabwe bo, n'okugobera Babbaali bajjajjaabwe be baabayigiriza. Mukama w'eggye, Katonda wa Isirayiri kyava ayogera bw'ati nti, laba ndibaliisa abantu bano Abusinso, ne mbanywesa amazzi ag'omususa. Era ndibasaasaanyiza mu mawanga ge batamanyanga bo newaakubadde bajjajjaabwe. Era ndisindika ekitala okugobeera okutuusa lwe ndimala okubazikiriza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mulowooze, muyite abakazi abakungubazi bajje, era mutumye abakazi abakabakaba bajje. Era banguwe batanule okutukubira ebiwoobe, amaaso gaffe gakulukuta amaziga, n'ebikowe byaffe bitiiriika amazzi. Kubanga eddoboozi ery'ebiwoobe liwulirwa nga liva mu Sayuuni nti, nga tunyagiddwa, tuswadde nnyo, kubanga twaleka ensi, kubanga basudde ennyumba zaffe. Naye muwulire ekigambo kya Mukama, mmwe abakazi, n'okutu kwammwe kukkirize ekigambo eky'omu kamwa ke. Muyigirize abawala bammwe okukuba ebiwoobe, na buli muntu ayigirize munne okukungubaga. Kubanga okufa kulinnye mu bituli byaffe, kuyingidde mu mayu gaffe, okumalawo abaana ebweru n'abalenzi mu nguudo. Mwogere nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, emirambo gy'abasajja girigwa ng'obusa ku ttale ebweru, era ng'ekinywa ekiri ennyuma w'omukunguzi, so tewaliba aligironda. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, omugezigezi teyeenyumirizanga olw'amagezi ge, so n'ow'amaanyi teyeenyumirizanga olw'amaanyi ge, so n'omugagga teyeenyumirizanga olw'obugagga bwe. Naye yeenyumirizenga olwa kino, ng'ategeera era ng'amanyi nze, nga ndi Mukama akola ebyekisa n'eby'ensonga n'eby'obutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo bye nsanyukira, bw'ayogera Mukama. Laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndibonerezaawo bonna abakomolwa mu butakomolwa bwabwe. Misiri ne Yuda ne Edomu n'abaana ba Amoni ne Mowaabu ne bonna abamwa oluge ababeera mu ddungu, kubanga amawanga gonna si makomole, n'ennyumba yonna eya Isirayiri si bakomole mu mutima gwabwe.